ndi bulungi mukwano. Happy New Year to you too. Obadde wa ebbanga lino lyonna? Badde mu studio. Oba tokyafulumya music ennaku zino? Ya nti bagamba ebiwooma bikola bitya? Bitu bijja byota. So olina okuwa ekintu ekiwa obudde. Music si wakupapira. Obadde ugambye music si wakupapira ng'oli on and off. Music ng'omuvuddeko biki ebirala byebadde okwasaganya? Nedda mukwano siri on and off. Studio abantu baba tebalaba kale by'oba okola. Kubanga oba mu studio tobalage bana ekiki nekijja. But I have a lot of music coming. I even have a song coming tomorrow, Balita Your Body. So yeah, music wali badde nkola wendi nkolera ddala era kiraga mu waka. Olina obufaananyi bwafulumya abantu ne bakwokyera bubi nnyo ng'agamba bakyozemu ofulumya ebifaananyi nga tonaba music. Nedda munaye ebifaananyi essimu zino tulina munana studio eri emu sikyo ebifaananyi byangu okuba ate abantu bamanyira nnyo ku bifaananyi because nze ndi muntu wa bifaananyi ndi muntu wa fashion era nga wondaba. Yeah. So kati ebifaananyi bye mugenda okunkuba leero mbikweke maama nga nninda sooka nfulumya oluyimba nedda so bakimanyire. Abamu baali bagamba oli mu break ya music. Break buli muyimbi agyetaaga naye si gye ndimu, but break is not a bad thing. Sometimes oyimirira mu kkono dde mabega n'ogamba nedda maybe ebadde style yange maybe promotion kuba ebintu bingi nnyo ebibaawo ng'oluyimba terunaba kufuuka kyelufuuka. Yeah. Abantu badde tebasuubira kulaba wano naye bakulabyewo. Nga lwaki tebasuubira nze mpagira nnyo abayimbi obagenda badde tebakusuubira olw'ensonga baali bagamba you and Jasmine are dating the same man Kenzo. Kati kasite ekyo mukitegedde si kituufu kubanga tosobola kusupportinga mujjawo nze sirabangayo n'abasiraamu sibalabanga beesupportinga okutuuka kweno level. So yeah, ebintu ebisinga propaganda just bikola mawulire ffe tubeerewo nga mutwogerako wetuli abantu batulaba naye nga si bituufu. Yeah. So Jasmine tabeerangako mujjawo? Mukwano singa yali mujja wange singa simwagala kuba bajja bange bemmanyi tetweyagala n'akamu akeddala. Tumanyi gw'osonyiwa gw'osobola osonyiwa owuwo bw'osobola ye ng'omusonyiwa ki oli yatutte ebbaawo oba omusonyiwa ki? Mujjawo simu yeekera ebagamba. Mpozi nga twalagaana okuba bajja naye we tuba tetwalagaana. How is your friend Kenzo because you're president wa federation and we haven't seen you anywhere? No, mu federation nagendayo naddala mu meetings ezasooka kuba abantu babayita mpola tebabayita mwenna mujje abayimbi tuli bangi. Yeah, so meetings ne zigenda mpola nga leero bayita gwe enkya ne bayita abalala ate nze ebintu by'amawulire nali nabivaamu nnyo naddala last year sijjukira kuyimirirako mu maaso ga camera last year nali nga nkisibira mu studio camera we bajja nga nziruka era gwe lindako. So ne jam sessions zibaddengayo nengera tolabi? No, nakabeera mu jam sessions bbiri ekyo ekintu just oyinza okyogera because maybe tobeerayo mu buli jam session but I love music and I go. I've never been ntindo nenvayo nenyimba mu jam session. Maybe ekyo ngenda kikola this year. Yeah. Your last message to the fans abakwagala wakomyewo? Okay, bafani bange mbagala nnyo mwenna gye muyimiridde ne gye mutudde. Musubire bingi from me, musubire music ewakabi from me. Tetujjaako omuliro tusigala ffe ba Peer Pounds. Tetulina gye tudda okitegera. Peer Pounds wali otekinze break omwaka oguwedde a little bit nga tojja mawulire. Do we have an album coming this year? And if so, we've not buli muntu gwe tubali tulabanga ye abadde aluddewo batandise okuteekawo concerts. Do you have like a meet and greet this year? Omwaka gukyatandise naye nga kituufu yes nina album gye ndyokolako. Album yange eyo ennumisiza omutwe because nali nkozeeko an album before ne kubako ennyimba bbiri nga their hits. So mmanyi nga oyagala kuzza ekintu naye oleme ate kuhitinga we wata hitinga. So keko ka stress akali kantwala naye nga mubimanyi ekintu kyonna ekiva mu gold bamukola mu ki? Mu muliro. Yeah, so ekintu kyonna ekibeera nga kirimu ebintu bya stress manya kigenda kuba kyakabi. You've once been under a big talent Nova you're then nogena mu ABM. We now seeing a president wa abayimbi it's Ayogedde Kenzo. Are you in touch? And if you're in touch, is no sente billion 13 ezogeza abantu obwama ozogera coach.
ekisooka mu byonna ne ssente ezafuluma ez'abayimbi mu covid saakwatako wadde olwataano because tezitugasa kale si ye most immediate need ekintu kyetusinga okwetaaga ye copyright kutereeza copyright kuba eyo yewava ssente ate ekintu kya copyright kigenda kugasa buli omu kobe wamawulire kasita oli mu music kasita obeera nga industry yaffe ogirimu kigenda tuyamba then ekyokubiri kyekya ABM lebo yange ennungi ennyo mwenva era I have some bakiyita the founding member of ABM. So ABM ekintu kiri kula kiri kufuuka kintu kinene basayininga aba writers paka nerero wetwogera bali kusayininga aba writers naye nga ate ekyokubeera mu ABM tekindetera kuba na buzibu na muntu yenna okitegeera just kutambuza bintu mpola mpola. Okay, zino billioni 13 if at all gwe towuliramu ekinyengenyenge toziri part of the billioni 13 kuba buli omuzi mwogeza obwama ye lwaki tojoininga federation ekisooka byonna mu federation UNMF mwendi I mean the federation era buli muyimbi nsuubira ali mu federation yeyo. Federation is not a group, it's a federation. Omubeera nti nno musobola okutuulaawo ne mwogera ku bintu ebibaluma then ne wabaawo omuntu abakikira in this case Eddie Kenzo n'agenda n'abiwa abantu bekikwatako. Kati engeri music waffe gyali it's a policy industry abantu abakola policies abayimbi tetusobola kati munenze President Museveni nga mutuukako ntya so tulina okubeera mu federation twogere ebituluma tubigambe president abikole ki abitwaleyo naye nze ekyantwala mu federation si ssente honestly ekyantwala mu federation kumaliriza kintu kya copyright law gye tulina leero bagiwandika mu 2006 nga tewali na iPhone situsuubira nti waliwo engeri music gyatambulamu ennaku zino yes so ebya ssente bya billioni 13 abayimbi tuli bangi abamu tuyinza n'obutafuna naye ate ekya copyright fenna kitukwatako era fenna tuba tukikola ki tukifunamu so that's the most important thing oyinza nosanga nga billioni ezo zebogerako teziriyo waki ogamba teziriyo ngambye oyinza osanga you might find nga teziriyo